Baganda ba General Bashir abakwatiddwa kwe kuli Abdallah Hassan al-Bashir ne Albas Hassan al-Bashir. Bano wetwogera nga bali mu nkomyo mu kaweefube akolaba by'okwerinda okufeefeeta bonna abadde bakolagana ne General Bashir naddala mu kutuntuza abantu. Arrests are underway of symbols of the ousted regime, in addition to others who are believed to be linked to corruption cases. The most prominent of those who have been placed in custody until now are the brothers of the former head of this corrupt regime, Abdallah and Abbas Bashir. Kinajjukira olunaku lw'eggulu amagye gategeezezza nga General Bashir bwe yatwaliddwa mu kkomera ly'Ekkoba mu kibuga Khartoum nga lino mwe yasibiranga abo yali avuganya nabo mu by'obufuzi. Bino byonna bididde okwekalakaasa okwatandika mu Desemba w'omwaka oguwedde ng'abatuuze balaga obutali bumativu n'ebbeeyi y'emigaati ssaako amafuta ebyali biduumuse. Obutuukidde olwaleero ng'abantu bakyayiwa ku kitebe ky'amagye nga baagala bajaasi baweeyo obuyinza eri abantu. Olunaku lw'eggulu ebibinja ebibadde birwanyisa gavumenti ya Sudan nga byasiisira mu kitundu ky'e Kordofan ne Blue Nile byalangiridde nga biyimirizza okulwana okumala emyezi 3 nga byetegereza embeera eri e Khartoum. Bano ekibalwanya kwagala kwekutula ku Sudan.